Yesu gwe mugga ogw'obulamu gukulukuta nga guva nze gulawo enzigi ezekomera waliwo omugga ogw'obulamu bisuule mu mugga ogw'obulamu gukulukuta nga guva waliwo omugga Yesu gwe mugga ogw'amazzi gw'ensena n'ennywa n'empo n'ennyota Yesu y'ensulo y'amazzi gw'ensena n'ennywa n'ensumululwa imba aleluya 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 imba lokola era wonya aleluya buterevu tukomye oli ku 98 akatunyeze 7 era ng'oli mu programu ya Phiona Nganzi muwanguzi yeetawanika mukwano gyaffe abalungi tukyagenda maaso era wakati mu bujulizi tuyigamu ebintu bingi abazadde oyiga ekyokukola gwe yasuula omwana gye wamusuula tomanyi nekyaliko naawe oyiga bingi nnyo mukwano n'abagendo biyingiramu naye temwerabira tugenda kunoonya Katonda olunaku olw'enkya nnaku z'omwezi nga 19 mpaka nga 21 tujja kutandika olunaku olwokuna tumalirize olunaku olw'omukaaga n'olwekyo mukwano weteeketeeke Katonda ate abeeko kyakola katukomyewo omuwanguzi waffe mukyala Phiona tukyali naye kakati nenkwata eddagala wamala olimpa nenzikirira ku luzzi kuba waali walako n'oluguudo ate osobola kitegeera nababuuza bulungi ndikozesa ntya bwe natuuka nentuula nga ebigere biri mu mazzi nga njagala nnyo eddagala neesule mu mazzi tebalowooza nti nze nesse nenkwata eddagala nentandika oliyenga bulungi bwe nali ndiyenga nempula eddoboozi nga liŋŋamba tokikola oyenga buli obutwa bw'emmese nga maze oliyenga lifaanana n'amata gennyini neŋŋamba kandi nywe naye nensaba essaala nenga mukama we mala okufa njagala nzije gy'oli mpulira nga boogera nti geyeena gy'eri ate yesa ayingira ggulu era ayingira geyeena kati we natuuka we nali nkyali awo kyova omukazi ajja nankanga naŋŋamba gwe yankanga eddagala neligwa mu mazzi we lyagwa nemutunuulira nga mpulira njagala oba mukoleki naŋŋamba biki byoyagala okukola kyava ajjamu akaveera n'akawunyaku naŋŋamba oyagala kwetta naye ng'ebiseera ebyo tebampita Phiona nali musiraamu nga bampita Safina naŋŋamba Safina oyagala kwetta kyenva mugamba gwe tomanyi naye katubireke kanzire waka mami tomugamba nzira waka naye omukazi n'akitegeera oba nti nabyo mpitamu najja twali ku TV nenze nga ne TV sigibeera ku nganze wali wakabeera ubbanga kyolo awo nga mazeyo myezi ng'ena oba 5 awo oyagala okwettira bo tebabimanyi nabikwatako tebabimanyi nga saabanyumiza nze nga mami so akunyumya mbozi yange nga kibeera kuli ku nze nga kinumira muli nentuuka we natuuka omukazi najja n'abagamba ono omwana kiki mumukola ekimunyiga ne bagamba tewali n'abanyumiza buli kimu bwe yabanyumiza omukazi bali bamuyita Sharon era omukazi oyo yanyamba naŋŋamba Phiona lwaki oyagala kukola ekyo ekintu ne mugamba tewali naŋŋamba nyumiza ne mugamba we natuuka okumanya nti sitaana mubi omukazi yali anjagala ne muganze njagala kudda waka namugamba nti njagala kudda waka naye nga ate awo ofunye omulimu ogw'e Kampala nga nfunidde omulimu gw'e Kampala naye nga genda gasimanyiyo omukazi naŋŋamba togenda mugamba nze ngenda kubanga already nkimanyi n'omukazi kamaze obitegeera agenda kunoonyerezaako anoonyerezeko anoonye bazadde bange ebiki ebyo ate nga nze sibyagalira ddala nga nakyawa muzeeyi n'obulamu bwange bwonna nga ne baganda bange saagala wuliriza
nimugamba nangamba nze nja kukutwala ewammwe bw'oba ogenda wammwe. Nasula nga ngamba Mukama saga agenda waffe. Kati omukazi oyo yali lubuto. Bwe bwakyanga olunaku lwa kugenda bansasudde olubuto ne lumuluma. Bwe lwamuluma nangamba weetwale. Awo nenninye nenfuna ono omukyala yali ankonekitinze Kampala. Nenninya basi nenzija e Kampala. Bwe natuuka nensanga omukyala nantwala ewe nangamba oli mwana muto nga wenna emyaka nga 11 awo. Ngenda nga mu 12. Nangamba ng'oli muto. Ogenda kukola ki? Kuba abaana bange kituufu saagala nnyo mwana muto nnyo, njagala ng'osookola emirimu. Nemugamba nze ngisobola. Nangamba kale kazi nanfuukira omuzadde, kazi nambeererawo, nangulya buli kimu nga womanyi omuzadde omukazi. Neerabira ennaku awo nenfuna enamba ya muzeeyi nengimuwa ng'awo neerabidde buli kimu. Nengimuwa n'ayogera naye namugamba tugenda kujja. Oyo omukazi nandabirira mpaka ku myaka 16. Amen. Kakati awo 16 nantwala Makindye ntandika okusoma ebyokutimba emikolo. Olwo yali akututte ngani? Nga omuzadde we nga nzadde ddala si maid. Naye nga mbuuza ki kyoyagala. Ng'omwezi ogugwako nampa emitwalo 2 genda ogule kyoyagala. Nga ndabirira nga kwegamba nga nange naterera mulinga eri ennaku nga yagenda. Kati nga alina muganda we eyali amuddako nga si mwangu. Naye ekiseera ne kituuka nga nsoma eyo nga ntuuse haafu nafuna accident nafa. Bwe yafa nyesitane mu binnyo ate ono abadde akomezaawo omutima naye nafa. Kyamutta busi? Yafa nga simanyi kuba yankubira essimu nangamba olwaleero era nayiga kinene mami nti okulimba kibi. Kuba yankubira yali ayina ebintu bye yali atunda Nakawa. Kati nga nze mbikolamu ng'era neesiga nnyo okusinga ate muganda we ng'era yali yankwasa emidaala 3. Wali watandika n'okukolera ddala kati awo? Nga nkuze bambi nga nina emyaka gyali 16 nga ngenda mu 17 nga nvubuse. Ng'era kyangamba ekituufu nkigondera nga ngamba gundi tokola kino nga sikikola. Kuba ekiseera ekyo okimanyi kiba kizibu ofuna obuvubuka nangamba tokikola. Nangamba oyagala omusajja ofuna olubuto oba siriimu. Kati nenkuba akafaananyi nfuna siriimu nangoba mba nja kuddawa. Nembeera awo nali e Makindye nankubira essimu lwali Lwakutaano. Nankubira essimu nangamba jangu nkwagala nina birthday y'omwana. Nangamba nani byenjagala okuwa. Nemugamba mami ngenda kujja naye nsindikira ssente. Nansindikira omutwalo. Ngaze nkusindikira nze nentula ku TV. Nali ndaba papa olunaku olwo yali ajja mu Uganda. Zali saawa emu nankubira essimu nangamba nninye boda ngenze waka. Kakati gwe nawe linyojje koze pate waka nkwagala. Nemugamba nzija nenzira ku TV. Wayita eddakiika nga 2 ne bankubira essimu ne bangamba maama waafudde. Nga maama wange tiye nenkitwanga kyakusaaga. Oluvannyuma nnyo n'omulala nankubira nanga maama waafudde. Awo nenkitegeera nti kituufu afudde. Nenninya ngenda okutuuka awo embuya nga bamukoonya omutwe gusesebuse tosobola nakukitegeera nti yeye n'omukozi gwe yali naye nga yenna bamutombedde olulimi luli wali nga bizibu nnyo nawunga banzijawo. Twava nga tetutegeera nagenda okwejjusa nga okujjukira nga ndi mu kyalo. Kisanga kituuka bakujja ne bakutwala mpaka kuzaayo wammwe? Mu kyalo ewaabwe gye twali tugenda omuziika kuba yali yanyanjulayo dda nga n'owojja waka akugamba n'omwana wange namuzaala bweru nga sinafumbibwa nga antwala nga first born we. Bwe natuuka mu kyalo ne tuziika ne tumala nenkomawo nga kati muganda we kyava dda mu kifo ky'oyo omukyala n'atandika okukola nga womanyi alinya obuliri. Kati olw'okuba nti nze nali njagala abaana nga bamanyi ndowooza omutima ne gujja mu ye nalowooza nti nsobola oba okwagala omusajja. Kyali kiro omusikazi yakwata emigugu gyange n'agikasuka wabweru n'agamba yali akumanyi yafa wano tokyalinawo kika fuluma genda.
oluvannyuma lw'ebbanga kyawo ng'oli afudde. Waito just mwezi nga gumu nga mukyali awo atukyali awo okyatiitiibwa n'abaana. Naye kyanyamba ng'eri yali yansasulira mwaka mulamba gy'okola gye nali nsomeranga era bwe nkola nenzirayo kati nga sinakuddayo nenfuna mukwano gw'oyo omukyala yafa natandika okunsuza nengenda eri bunatuuka eri nebyonooneka nga sikyasobola kukola nga essaawa yonambeera mu kukaaba ennaku ekomyewo ne baŋŋamba ddayo waka osooka owummule nga bakimanyi bambi nti mami wange yafudde ng'ate nange waka gye nzira simanyiyo ate bwe baba bamaze okusiibula nga basayininze wali oba tokyasobola kubeerawo nange nenzirayo nemwegayirira nzikiriza just kale kantandike nziremu nkola obwa house gaalo kazi yagaana muganda we. Kati awo nenfuna omuwala yali mudigize nangamba nze gyangu mbere naawe yali wa ku kyalo naye nga si kumpi natandika okupangisa enju nga mbeera naye oyo omuwala eyali akulira gurupu yali ya Karyoki. Kati awo nenyonooneka nengenda mu Karyoki mami nentandika okuba ebimansulo nga sikyafayo nga nze nga manyi obulamu bwagenda dda. Buli abandabiri abaafa kati kiki nange nja kufa. Tandika okunywanga omwenge nga nyambala panti zennyini oba nga nkuba Karyoki nga ntandika okunywa enjaga nga enjaga eno wenkuba ng'ensonyi zinzigwako ogwo omwaka gwennyini nga wali wayise emyezi nga ebiri nga esatu oba nga afudde nentandika okunywa enjaga nga bwenywa enjaga enzijjako ensonyi kati bwe mala okunzijjako ensonyi kati nga nkola kyonna kyenjagala nga nzira ku stage nenzina nenyomenge nenkola ebisobo byonna nembeera mu mbeera eyo nagimalamu myezi gyalinga 8 naye nga nywa omwenge banjola buyozi kunziza waka naye ng'oli omukyala ate gwembeera naye byayagala nga yeetaninaako obuzibu tokyakolera ddala kati okusoma nakwo okutadde nga anti baŋŋamba nzire waka nga sikyalina na budde buddayo nga bw'oŋŋamba eby'omu maaso nti ogenda kuba bulungi ndaba ng'olinga oba alimba nentandika okwonooneka bwentyo tandika okunywa omwenge. Kiseera kyatuuka nga nfunye omulimu nga nkola kati nga bosi wange anjagala buli ssaawa 9 ez'emisana naye nga bw'okola mistake n'otajja nga akusalako nga oba tokyagenda ku mulimu nga nkola gwa hoteri kati lumu nga nsula mu bbaala nga nvayo ssaawa 9 era nasulayo Makindye wabeerayo abayimbi bangi nensulayo bayitawo kalenda nensulayo nemala nenkomawo ssaawa 9 nenza waka nenneebaka eyebaka ssaawa 9 nga ssaawa 9 ez'emisana nogenda okukola nazuuka ssaawa 12 enzo nazuuka ssaawa 12 nendowooza buli kumakya bwakakya nengenda nonya ekyokulya nensanga akana nenkabuzo waayo zisaawa meka nti zi12 tyozoreglo nti ye nenzikirya nonya ekyokulya wenasangira omuvubuka ali mukwano gwange mubulizi w'enjiri nambuuza Phiona kiki nga wondi Safina nanga Safina kiki nemugamba nasuze wano na wano naye bangobye ku mulimu leero nangamba salawo olokoke nemugamba tonyumiza bya bulokole nangamba gwe kigezeeko nange wenti we nali nemugaka yetugende mu chaachi netugenda mu chaachi nanja tuzo obulokole kituufu nendokoka naye bwe nalokoka ate bano ne bankyawira ddala ne bangoba nentandika okubeera mu kanisa nentuuka nenfuna omulimu nentandika okukola nentandika okwepangisiriza enju nentandika opangisa enju nenva mu nnaku kati awo ng'omwenge ngulese buli kimu kirese nenyimirira nentandika awo gyali 2016 nentandika nembeera awo nga ndi bulungi nga nteredde nga wonsaba era nga mpeereza kuba we nalokoka Mukama nampa ekisa mu kanisa nentandika okuweereza era nga wempeereza nga ekisa kibeerawo nga abantu basumululwa naye nga nze ku mutima ogwange sisumululwa. Walokoka otya? Anti nkugambye nti walokokerawo there and then? Yes. Nakutwalirawo mu kanisa? Nantwala mu kanisa. Bwe natuuka mu kanisa ne banja tuzo obulokole bambi musumba nanjagala
musumba nampita nangamba nakyendaba nange nemunyumiza gye nfudde yange byonna naye nemugamba nti nze abazadde bange bonna bafiira mu kabenje bagwawo olunawo omulimbi anti nga nanyigira muzeeyi wange nga sikyayagala kumanya bya famire yange nga n'abakyawa nga nze manyi ndiwo bw'omu mu nsi tewaddamu kuwulizaako ku maama wadde baganda b'okuba saddamu kubanga ne wali nga nkyali ne muzeeyi namugambanga naye lwaki tokubira ku maama nanvuma nnyo toddamu kunyumiza anti wasiruwala ki bingi nemanya nti oba nze omutima neguŋŋamba layika yamutta nga nze nensirika kuba muzeeyi wange teyali mwavu nensirika kati awo we nalokoka nembeera mu kyaki we nava mu kyaki nenfuna omulimu nga nze manager gwali nga ate saasoma munange nomanyi kyenakolanga omanyi menu gye bawandiikako ng'omuntu waba azze gy'omuwa ye maama mu woteeri nga kati eyo menu nga nkwata ekitabo kyange nenkopa meat eno ye meat nempandiika kuli naye bosi wange n'akyagala nnyo gwegamba wakozesa skill wamuteekerawo kyabadde talina mu woteeri nedda kale ndowooza ekisa kya mukama kyandiko kuba nze nagenda mu woteeri eyo nga njoza bintu naye bwe natuuka waliwo eyo woteeri mwali mukolamu bano abaasoma balina zi degree naye bwe natuuka ate ne babagoba naye bosi wange naŋŋamba gw'obojja okole wano ku counter nemuganze ntandike ntya naŋŋamba gwe jangu kyosobola kyoba okola nange nenzija nentandika okukola nga nsasula 3,000 nga mpaalawo ensi nga kale nentuuka nga ndiko katonda nankolera nnyo togenda mpolampola okulokoka biri tewabiddiramu ddala ebyakaliyoki ebyokunywa omwenge ebyenjaga natuuka wabiviiramu ddala bwe nalokoka nengenda mu kyaki naddirirako omulundi gumu ng'era ntuuse nempulya nga njagala nzireyo nenzirayo omulundi gumu we naddayo kituufu nga ndiko entiisa era we natuuka nendange ensi yonna eringa endaba nenkomawo saddayo saaliddamu awo mukama we yanyambye anampa ogwo omulimu nentandika okusasulwa awo nga tugenda mu 2017 kati mu kyaki mwe nali mwe mwali omwami wange gwe nafumbirwa nga muweereza mukulu kanisa nga bamwesiga ogwo omwaka 2017 tuli 2017 nga ogutandika nga gutandika kati nga nange ntandise okuweereza nga nvuddeyo nga nsinza nga musumba wange agamba nti kati Phiona yaba asinza nga mukama ntandika ekisa bwe walokoka wayingirirawo mu kwaya nayingirirawo mu kwaya nentandika nensinza kati 2017 naye ngaokuva dda nga bange mulaba naye nga si kyamaanyi netubeeraawo ng'era yatwala abasumba baffe ku radio nga amuweereza amaanyi nga bamwesiga nembeeraawo kati 2017 kyava ajja nangamba naye manyi Phiona nti njagala kuwasa yasooka nambuuza yego lwaki tofumbirwa nemugamba basajja bayaaya ate nange sisobola bufumbo nangamba kyekikulemeseza ofumbirwa nemugamba nangamba kati nze nkugamba nti nkwagala nemugamba yigwe omwavu tasobola kuwasa nze ng'ekituufu nina ku ssente nga ndaba nina ssente olwo ssente wali ogeze 3,000 nga bazikuwa nga bansasula buli mwezi ng'ate weekend bampa 1,000 nga buli lunaku bampa 2,000 za transport ng'ate 2,000 ezo nga nze kumpi nnyo nga nsasula enju yange nga nguze TV nga ndi bulungi nsobola ombuulire kubanga munnange twatandikidde obwedda tuli mu nnaku bw'ofuna omusaala ogusooka 3,000 bakuwa allowance 1,000 2,000 zikutambuza akayumba bwe watuulanga mu kayumba kolwo kapangisa mmeka kwezo kayumba kaali ka 7,000 bw'okatuulamu oguze ekinaki nga ninamu ekitanda kubanga we natandika okapangisa nendaba ate munnange nga naye ali bubi nemugamba tubeere ffenna kati naye nga nze muwa ekitiibwa ng'era muyita baaba
kuba yali mukulu kunze nga yakava mu bufumbo. Nendeta TV, nendeta ekitanda kino ekinene, nendeta omufaliso nga ndi bulungi nga ndi musanyufu nga nennaku nagyerabira nga musumba wange yafuuse taata nga bwenfuna ekizibu ntuukayo nga ne mukyala we tuukayo ne muga musumba kino kyekiriwo nangamba atofaayo nankubira esimu ne tusaba nga life ekyuse ge mazima. Awo bba wange bwe yajjira nangamba njagala kuwasa nemugamba nensooka ŋŋaana kati nga weyamaliriza nakomawo nabyanga janga nemugamba agende wa musumba nga nze mulemesa yatuuka kati emyaka gye egy'obufumbo gyo gyali gituuse. Awo nalina emyaka 19. 17. Nalina emyaka 18 nangenda mu 19 nenkola ki nemuga agende wa musumba kumbe yasooka wa musumba bwafuna akasente mama tewamunoonyako tewanoonyako famire yo n'ogamba saanoonya taata wange nga saagala kumanya kuba nze namubuuzanga nga ngamba birala oba mami ontegeera n'ekyawa nentuuka kuli neŋŋamba nema nti neŋŋamba omutima gwange tinze ndi mu nsi nzekka ku bantu ba famire yange anti ndabye olokose wano eno obulokole tebusobola kutambuza bulamu bwe butyo. Kati musumba ekizibu ekyaliwo nti tebatusomesa mu kkanisa gye nali. Mbuulirako wali tunaba kutegeera nti omuntu akola atya nti asonyiwa. Tebakitusomesa kale nga kyetuliko kitwala ebikinga ebyo naye nga tetwasomesebwa nti kola kino olina okusonyiwa. Oli ku lulwo kati ndi ku lwange ntaddewo obulamu bwange ku lwange nga manyi nti oyo weetaagisa taata oyo ajja kukula nga taata. Sokoleke wakiyingiza mu mutima tebakusaba taata musumba we yanaaba taata ajja kukula nga taata ate maama mukyala musumba naye nga bwenfuna omuntu nga kituufu nga nkwagadde nga nsobola okugamba ebyama byange nga nkugamba amazima nti nze ku nsi ndiko bw'omu nga nkugamba nti ndiko bw'omu nzekka siina gwe ndi naye kati nga ngamba mba neetaagisa taata yajja kukolawo nentuuka ekiseera nemugamba nti gende wa musumba nga yasooka wa musumba nampita nangamba omwami si mubi nangamba ku bavubuka bendabye talina buzibu nemugamba kale omwami we yakomawo nemugamba nzikiriza wenakkiriza ye n'atandika nagamba njagala kukyala nemugamba byonna musumba nja bikolako naye nakkiriza n'atandika buli kimu kuba nali saamunyumiza buli kimu kakati netutandika buli kimu naye we natandika bwe nakkiriza we nti kuba before ebiseera byali ajjanga mulaba mulungi muvubuka nga Bunyarwanda nga mu butuufu gwe nali neegomba obulamu bwange. Naye wali Munyarwanda? Ye Munyarwanda nze ndi Munyankole. Bwe yajja kifaananyi nkubiramuko wali weegomba omusajja afaanana atya nga Munyarwanda? Nayagalanga nnyo omusajja nga Munyarwanda nga engeri gye boogeramu Katonda yatuteeka mu testi nga alina engeri gy'aseereza kale nga nze nga mbaagala tuufu nga njagala nzala abaana nga Banyarwanda balina buno obuzigu egundi eya bbulaaka ekibuna ekyo ekya bbulaaka ekyo mpolampola abantu baagala self contained sima baagala sente baagala yazimba oli muntu ku muntu oyagala muntu nga nze bya sente sibiriiko kibuno kya bbulaaka kuba nze nali manyi sente nze nalina sente ekiseera ekyo nalina sente nga manyi bwaba talina tujja kwasaganya kintu kitereere nenzikiriza wenakkiriza netutandika okutegeka okukyala kati ne bagamba tubigatte kyekimu n'okwanjula nangamba lekerawo okula awo nendanga kizibu naye nga ebyo tebinatuuka bwe yajjanga gyendi njukira amaze okukkiriza ne batulanga ne mu kyaki ti bano bagenda afumbiriganwa mami okuva olwo omusajja yabijja yabijja nga bwajja gyendi ndaba omuzeeyi awedde emirimu omukadde nno nga wajja gyendi nga obanga kyekinyambala mami nga ekituufu wajja nga nyambala oba kisunguyira
nga ntandika okumuvuma banange navuma omusajja namugamba yeggolooza nze sikwagala toyina nakyoli bakalabe kona katini nemuvuma bingi nenze gwe ekifaananyi ekyasooka yali mulungi ebifaananyi ebyaddako nga mubi nga bamaze okutwanjula kale nga nsazeewo nti kanfumbirwe naye before mu kika kyewaffe nali siwulirangayo nti waliwo afumbiddwa nga tebafumbirwa ng'era nze ebintu ebyabeeranga waka nyimbe kwabya nyimbe ng'ebyo naye tewabeerangayo nga twanjudde oba tulese omuko kati nze saakitegeera ti bwe mba ngenda mufumbo waliwo sitaani ajja okulwana agolokoka sitaani n'agolokoka mami musajja nemukyawa musajja nemba nga sibyagala akazigo nga takyakalina nga sikyabiraba byonna ekibuno nga sikyabiraba nga sikyalina kyendaba wadde ekimu nga bambi agezaako okundeetera ebintu nemugamba saagala nentuuka lumu yajja nga ava mu kyalo atuusa bagambye ngenda kuwasaala batwalidde budget bamuwaddeyo ku ssente kyava ayitira ku mulimu aŋŋambye munaye batuwaddeyo ebiti banange yagenda okujja nga nze ekindiko namugamba oba tosobola stopinga byakwanjula byonna embaga nga tosobola bivaako gw'omanyi nze sikyakwagadde era nabisazizaamu musajja yafukamira wansi n'akaba nagaana yesu kikyonkoze n'akwata ebyo ebipapula nagenda n'abyokya budget byonna ne kaadi n'abyokya yamala obyokya waati n'addayo ewuwe kati waliwo omukyala muyita mami Harriet ng'ajja ngamba Phiona ebyokwanjula bituuseewo ambuulira nemugamba nze nabisazizaamu naawe ndeka biki nangamba wadde ki kuba wala abanoonya abasajja nemugamba nze kambeerewo ki kye siina olina ssente nebeezaawo ki kye sirina nangamba nedda eyo sitaani yagolokose sitaani tayagala ofumbirwe kamukubira essimu omwami wange mwetowaze nnyo bwe yamukubira essimu ng'omwami wange ajja bwe yajja nga atuukawo nga nfukamira nga mugamba ekituufu nsonyiwa nakikoze nange simanyi kyanyambadde naye nga ate ye kirabika oba yali yasomesebwako ko nga we mugamba ekintu ayanguwa nnyo kitegeera yali yajjako wano yali tajjangako wano okubugumizibwako engeri gye yali yasomako kyeki kyotegeezaawo kati simanyi nange oba yali mbalaaye awo simanyi najja nemugamba nsonyiwa nangaye kale naddamu nakubisa ate ebipya netutegeka okwanjula kwali kulungi nnyo netukola okwanjula nekugwa netutandika olugendo ebintu ng'obimala mangu era tewagenda wa kitaawo nga nze nabafiisa wabafiisa omukolo gw'okwanjula naguteeka wa musumba nkutegeera balokole bangi gye bali sikyalina kika saagala kumanya ekika kyange bebaki bebalokole wetunakomerawo tunalaba oba katonda n'abalala akyabakubanja mukwano tobaako tukyalina mukyala Brenda katugendako tuwumuleku katono mukyala Phiona katukomewoko mu ddakiika zaffe ezijja.